Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Honorable Persis Namuganza ayasiza NRM n'ebyama byayo kyokka ate era ye omusajja kansala ate era Honorable mu byonna Haji Latif Sebagala ngonono yavuganya ku ky'okubeera meeya wa Kawempe Division avuddeyo na sindikira Kagabo Obubaka. Alex Waiswa Mufumbiro akumye omuliro nga ye bibye bobimanyi bwatasibazi kweya kyokka ate Nobert Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. But Mau bamukubye knock out. Kakati omubaka Goreti Namuga avuddeyo n'abako byayogera biki byonna mbikuleetedde aleme kubanga ate obisubwa. Kakati omubaka wa NUP yesimbyewo eri mu busira badde ategese omukolo gw'okusaba poliisi egulinnyemu ate n'ebibaddewo n'ebitimbululawo byonna n'emmere ne bagijja ku byoto kwebadde. Nzedde ni abatuusako ensonga semasonga tuli ku Beyond the Newsroom koteka omukutu semakutu ogwadde ni exclusive n'obuwombeefu obw'ekika waggulu nkusaba video eno soko jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe mulundi ogusoosolaba ku videos n'eno obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno oleme kubanga ate wabawo ekimu bwe kiti ekikusubwa kyoba osigala nga totegedde awo wennyini kantandikire wano nkuwe video eno nkusaba ogiwulirize n'obukakkamu era obuwombeefu obw'ekiki ekya waggulu ennyo nnyini ddala. Bangi bagamba nti ffe twaleeta Kyagulanyi Ssentamu, ffe twamuzimba. Wuliriza Honorable Sewungu akunnyonnyola. Ejjanga yagala gatta Katonda kuba waliwo obuzibu tebwali ku ye. Waliwo yali oludda alaga nti kadi ajja gifuna. Eya Kyaddondo. Era yagenda. Sibo ye bayavuga nnyo bayava mpwazi saagenda ye Kyaddondo. Naye akalulwa ku saakalimu ng'egye nali bwepu wa DP. Naye jjukira force ezo neza DP zagenda wani wa Kyagulanyi. Sempala Kigozi baani bonna forces. Kakati tugenda okulaba tutuze enkiiko Kyagulanyi laba bwagenda n'aba very bright. Gye yayita ffenna situmanyiyo era abantu mpulira boogera. Nembatona nganda basajja bano balimba bane. Mukama bwakuwa obulimba oba olabye nda. Gabagamba ki? Nga balaganga baleeta Kyagulanyi. Kyagulanyi alina gye yayita ne ttiimu ye tutamanyi n'abbayo ekibiina ekyo ku Kibalama n'akimuwa ne bakola delegates conference n'ajja ekibiina n'akibwa wa president. Museveni agenda okimanya ngeno mu electoral commission nabo amaze do gazeti nga bikoze eki we wali abakakiko k'ebyokulaba basatu sekretari wako taddangamu nakulabika simanyi bwafaanana tale mwana mulabi avuganyeyo obushenyi n'omulala bayali ani baali basatu nabagamba nabateekayo okukola ki. Kakati okusinzira ku Honorable Sewungu agamba nti buli muntu yenna avaayo n'abategeeza nti nze nazimba Kyagulanyi era ffe twamufuula ekyo kyali ffe twakola bwe tuti. Agamba byonna bye boogera bya bulimba mpaawo na kimu ku ebyo kituufu era ye abagamba nti n'okufuna ekibiina kino ekya NUP gaali maanyi ga Kyagulanyi ne banne be yayina era mpaawo ku bano bowulira abategeke abakozi bitya abavaayo n'ogamba nti ono ye yazimba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba apaana ebyo byonna bya bulimba omusajja ye ne banne be bamanyi wa we baava okutuuka we batuuka. That's why olabanga Kyagulanyi buli waba okreditinga nnyo Nobian Lyagama yamusuula miwunye egy'omugamba nti osobola okubeera nga weesimbawo ekyaddono n'owangula olwali eyo ate namuga akakati sooka ote entebe eyo tukwate eno ate ne balabanga byonna bisobolera ddala okubeera nga bitambulira ddala bulungi. Kakati ababadde bagamba nti ffe twazimba Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo nno byonna bya bulimba. Kakati wali eri MP yeesimbyewo waneeno mu Busiro North amanyikiddwa nga Semaganda Ronald. Omukolo gw'abadde ategese bagugenze maaso n'okubanga bagusazaamu. Nzikiriza nkwe video eno olabe ebintu bino ng'ate bwe bitambula ku luuyi olwo.
Afa wawano omwana ali kukyala ali bali wakawe mumulake emirembe how CPC nakiti kyakola kimubaganye eggwanga lyo kimubaganye eggwanga lyo ebintu byemukola bikubaganya President Museveni bikubaganya eggwanga lwaki muwebuula eggwanga lwaki muwebuula eggwanga nemutuletamu obukyayi nemutuletamu obusosoze lwaki abazungu ku mukolo guno Honorable Ssemaganda gwabadde ategese ogw'okusaba n'okwebaza omutonzi oba oli olw'obulamu bwe n'ebyo byatuuseeko nga ye nga mwe mumu n'okwanjulira abo nno banna Busiro North okubanga abategeeza nga bwajja okubaawo ennyo 2026 poliisi erinnya eggere mu nteekateeka ne badde mu makaage ewuwe waka era ne bagenda maaso n'okuba nga babisaanyawo byonna ne babagamba tewabaawo kibaawo yadde ekimu bwe kiti kaakati ebyo nno bwe bityo bibadde ku sayidi zeeyo n'ebikolwa ng'ebyo tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Kaakati njagala nsooke nkuwe ku bigambo bino bya Norbert Mao wuliriza ne Ssenyonyi. Abantu bali mu kkubo era nsuubira ssaawa yonna oba kubeegayirira oba kubafukamirira nze ndi mwetegefu. Omwogezi wa NUP era akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi yeewunyizza lwaki Mao abeesibyeko era n'akikkaatiriza nti ne bwe bandibadde baakugonda tebayinza kusikirizibwa muntu ng'oyo atanywerera ku kigambo kye. Ono Mao yayingira gavumenti n'agamba nti kino bannaye ndi mukikola ku lwammwe bannayuganda sikikola ku lwange nyingidde gavumenti nfuuse minisita ku lwammwe ku lwaki ngenda kwogera ne Mwami Museveni okulaba nti addamu kuvuganya kwesimbawo yakajjayo empapula kuddamu okwesimbawo n'ebirala Mao byagamba abasibe political prisoners bonna bagenda kubata baliwo be baata be bali bavuga UPDF Amendment Act ne tutuula ni mwigayire ni mugamba Norbert Mao walimu opposition naawe n'obona ne bakubakuba ne bakutulugunya kati oli eyo weerabidde etteeka lino kyamu nga tabiwuliriza kati lwaki yebuzaabuza mbu ensonga zaffe tuzibawa naye tebaziwuliriza. Ssenyonyi ajjukiza Mao nti NUP ekiikirirwa bulungi mu mukago ogutaba ebibiina by'obufuzi mu ggwanga ogwa National Consultative Forum kale nga talaba nsonga lwaki Mao abeesibako okuggyako ng'alina amutuma. Bagamba nti mu National Consultative Forum tukole departments bbiri, department ey'ebibiina ebitalina babaka ne department y'ebibiina ebiina ababaka. Ku ntandikwa y'omwezi guno minisita w'ensonga za ssemateeka n'ekitongole kiramu Norbert Mao ebintu bimwonoonekera agamba eri bw'aba konvinsinga mukama we nti atofaayo abo tubayinamu 5 tujja baleeta kyokka nga n'aba NUP bakalambidde bo bagamba tetujja kwenyigira mu kabinja kakulya nsimbi za munnansi ez'omuwa omusolo aka iPod era n'ebyo bye muteesezeeyo ffe tetujja tutuula ku ntebe y'emu ne General Museveni. Kaakati ye meya eyali omubaka ate amanyikiddwa obulungi nga Latifu Ssebagala Alhaj avuddeyo n'ategeeza Kagabo nti gukugwanidde gwe bakusasuliddewo nga lumu bannayuganda. Kagabo yafunye omugabo gwe n'omulala ono yava mu FDC Okola yakubazaako ekikonde oyo omusajja omuwanvu oyo mmanyi bamuyitaani oyo yafunye naye omugabo gwe naye ogwa Kagabo bannayuganda basasula cash bo tebasasulira mu bbanja bamuwadde kugambye bamuwadde ekibonerezo ekyo mu lujjudde wakati n'atandika okulajana ng'alaba ku teri polling station yonna yafunye bululu busunga busatu newe bamuzaala ne walondera Kagabo Katonda asimbe mu mugongo gw'omulala Katonda alime kweronda era wegamba bw'olaba omuntu oyo nga aliwo mbulirayo yaani kubanga tubadde n'abantu bamirundi ng'ena abasobola okugamba nti bagende mu NRM abadde Latifu Ssebagala agamba nti Katonda ono nga bw'atalya mandaazi ye talya nguzi era n'abo abawoza mbu bikolimo bya nkoko tebitta kamunye ani yali akubiikidde nti owange wuuna agenda afudde ye ate kamunye bamujjanjabira mu ddwaliro ki gye baali bakutegeereza nti wuuno ali ku ccupa ajjanjabwa nti era naye afa
just lwakuba akaseera akatambula butambuzi. Kakati Kagabo ne banne nga bakola abakubazaako ebikonde. Kakati Katonda ali mu kubasasula okumwera agamba nti bino byonna bye tuli mu kulaba kadde kano tebyewuunyisa wabula oyo Guluddene abeesasulidde era ali mu kubanga ate abakolako. Kakati ebyo nga mbitadde ku mabbali. Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'atasiba zikweya uliriza wano. Abantu abasinga balekulidde ekibiina kya temuli alekulidde sinayo gwe manya alekulidde lekulidde is to resign no yagobwa ebigambo byogere bulungi hafuli mu siti omugobe mwawule bata mwafulumya kiwandiiko mugobe mama nzo oli mu siti ye Kenya mwamugamba mutya oyo twamuta abadan nali neno nali wano nembagamba nti uyo finito kagambo finito tokama Moses Rijura Moses yali wapate yammwe yali wano bulungi nnyo nannyonnyola pate tekyatambulira ku nsonga ze mwasooka tambulirako emiramwa gye mwateekawo a struggle kweyina otambulira mwabivaako dda muli mu byammwe yensonga lwaki bagenda balekulira ekibiina ate gwe ngambye mukyatambulira ku miramwa gya kati hafolaba kizibu nnyo emboozi emu okuginyumyako kubanga ate begenda kutta emboozi endala anti muba muluzinze omu candidate nze njagala kubuulira kakati eriyo abantu baffe Alex Waiswa Mufumbiro yagamba mpawo n'omwali yabulidde ekibiina kya NUP abadde mpajiruwaga ku kyo wabula abasinga ku bo bakola ebyo oba oliawo ebyawukana ne principles z'ekibiina ekya National Unity Platform era ne babata for good ne basalawo badde eryo bakola ebyabwe era nga bwolaba nti buli yagenda era aliko ekibiina kye yatandika. Kakati nkusaba onzikirize nkuwa ebigambo bino bya musajja mukulu Bajjo uliriza wano. Mpuuga Nsereko Munyagwa bona diversion kati omuntu basobola okubeera ku Munyagwa omwaka mulamba mufukyo okukola direction egenda mu kino kusigala ku mulamwa basobola okukola Mpuuga mubaddeko emyaka 2 ate nga bakyamuli mutabanyi wa Muhoozi ayi mu kuyingira mu magye abana basajja kwana bagatufuga emyaka emirala gono 50 ya master plan mutabani wani wajje no Muhoozi omukulu yayingidde amagye kikulaga ki tibana basajja babala emyaka 10 ku myaka 2 mu maaso nga fe tukyali mabega sanzo tuli mu bozaawo madu kiseka afulanda omwana ayingira magye chokanga oluvani zigegana mazima gemba gamba ne mukaba tuli mu manu kiseka afulanda ni Bajjo walya tewalya twalira byo omulalu simanyi mbega ku NUP ebyo nate biyamba kakati Bajjo no abantu abamu banyumira kati Bajjo nange bwe mbuuza nti Bajjo okolerani answer ki submission yo erichi obadde oyagala tukere ku machanti ne Solomon yayingidde amagye bine bintu buli omu abala nga n'oli abala iziti yaliani mutabani wa president wa Syria tata yadduka omutabani yali magye era nga mukulu nga y'omu ku babadde bateeka abantu wansi mutabani gwe bawanika tebwabiraba naye nga nabo bajja babateeka mu system teriyo system ebeeraawo nga teriimu bantu baayo era ne Muhoozi okubeera nga mulaba mu pipeline era kati naye n'okutandika okusigikirayo ababe kuba kimanyi taata agenda ne kati taata mugenda ani agenda okusigaza kakati ekibuuzo kyandibadde nti opposition nga yo eleyinze strategy ki okulaba nga emamulako gavumenti ya NRM ekiyinza okubeera ekimu ku bibuuzo ebizibu ku ssaawa eno okuddamu lwaki nti you cannot allow your opponent to know all your tactics kubanga bwe tudda mu side ey'omupiira nti buli lwogenda okulumba opponent wo oba olina okubanga omanyi weakness ye ne strength ye kakati ewali strength ye woyina okukwata
osobola okulaba nga onafu yaawo kyokka ate ewali weakness ye wo oyina okulabira ddala ng'oyonoonawo kuba batajja sobola kukavalinga gap eyo wabula ate tojja kuvaayo odescribinga weakness z'omuntu azitegeere azikoleko never kakati ate naye tosobola kuvaayo ku exposinga tactics zo kubanga omuntu yenna ng'alina tactical awareness aba agenda kudefeatinga kakati ekibuuzo kiri nti gwe bw'oba olaba ebintu obiraba mu ndaba ki era ndaba ki gy'obitegeeramu anyway bajjo ebibye nno bwe bityo ye mutadde kakati okusinziira ku Goretti Namugga ayina bwagamba wano wuliriza era nze neewunja olabolumu neewunja eyo obuvubuka kefuula bwobwempambi owaffe semba buli nokasaka twaba abantu bosanga wali muwadde ekitiibwa ng'omusajja omukulu bakikinalira ku baana tejja babuzaawo tejja kusula mu nnyumba MK yatugambye awo wetudda nkugambye kino nkikugambe enky ebbaluwa njagikuwaako kopi bonna nabalisinze dda buli bwemu gyawangale tugenda kugoba essagaliko n'okumanyira bannayuganda abantu bakimanye nti ekimala Goretti Namugga agamba buli atiisatiisa abantu ngenda kubawamba simanya MK bikoze bitya Namugga agamba tuli bagoba essagaliko lino naye abantu abakola ebikolwa ng'ebyo ng'oli mutuuze ku kyalo nga naawe bakumanyi nti oli mutabani wa gundi ova mu nju bweti n'abaana bo gwe bw'oba olina obukuumi obusobola okukumoloza n'abaana bo babakuuma gwolowooza osobola okukuuma famire yo yonna ne bakazini bo wano emabegako abaana badde batandise ng'okola kino ne bajjayo famire yo n'abaana bo ne bamaama bammwe ne mutandika okuwa ono mutumwongedde obukuumi ono abalala ne mukaaba amaziga ne mwegayira bannange mutusonyiwe bannaye famire tebiriimu ekintu kikolebwa muntu nga Ssekinoomu oyo mukulu waffe yakola ebyo wabula ffe nga famire ye tetubiriimu if you personally okola ebintu ng'olaba ddala birungi byokola leka bayingagingemu ne families zammwe naye ebikolwa bino bye mukola ebyettima ku bannayuganda wallahi billahi talahi famire zammwe zigenda bisasulira it may not be today or tomorrow but one day one time you will pay for it and a good judge the best judge ever abeera Katonda bw'olikola ebikolwa nga birungi ne famire ye eribeera bulungi ne bw'olikola ebikolwa nga bibi omutonzi oyo ajja basasula n'omusaayi gwo gwonna n'olunyiriri lwo lwonna bali bisasulira so mulekerawo okukola ebikolwa ebyefutwa ku bannansi kuba nabo bannayuganda nga gwe gwogamba omwana olw'okuba gwawagira sigwokerezezaamu nti ojja mubuzaawo ojja mutta wano bwe nalabye ekifaananyi kino nga Sami omusirikale amunyiga ensigo bw'ati kati bali mu mulongoosa yafa akasolo naye ng'ebikolwa bino ababikola bantu anyize munne ensiga amussa obusajja takyasobola functioninga ng'omusajja naye ate n'addayo ekiro ekyo kyennyini ye ne yeegatta ne mukazi we kati ebisajja bwe bityo bwe bikubwa emmotoka ne bifa accident ate nga mutugamba mujje muteekeko rest in peace Katonda abamu aba basasudde ate Katonda akyasasula ku bibi bye mukoze bannayuganda ate mujja bisasulira forever and ever ne families zammwe zijja kulaba oba kuloza kwobwo obukambwe anyway ebyo nno nga mbitadde awo Pasis Namuganza simusanyufu n'NRM lwaki wuliriza Atanga oddoyi buli wabeera akikozesa nnyo nnyo kyova olaba avudde ne ku mulamwa okulondesa ne ku mulema guno omulundi gwa kusatu nga Dr. Tanga alondesa yabadde ayizi omanyi bw'ogenda mu P1 ng'oyiga okuwandiika nasale luli tezaalingawo omwana atandika okugegenya okuwandiika nakulukunya okulukunya sooka okuleke okukyamya ennyukuta kubanga that is the first whatever naye bw'otandika okutereeza ne mugikola bwe muti W nekola ki ebyo tusooke Katanga oddoyi tosobola kubeera nga kuno okulondesa kwa kusatu naye nga ate bintu byongera kubeera wasi alemeddwa tasiki ye abitaddemu sooka owulire abitaddemu obusosoze kwegamba alina abayita ebyana n'ebyana waliwo abatuka ku secretariat wali nagamba kawe namugamba naye kululi lwaki osama abantu bwe tutali talina mulimu kati nze naye kyenjagala kimu eziri musoke zituwulira Honorable Pasis Namuganza agamba mwene yali mulimu abaana n'ebyana era empisa gye babayisaamu si nnungi yadde akamu n'akeddagala naye agamba this is the downfall of NRM omanye ekintu kyonna bwe kiba kinaagwa bannyini ki abakirimu munda bye basooka okukikuba mu ebituli kakati gangwe wano ku Alex Wise wamufumbiro katini ng'ayogera ku protest vote tunnyuke olugamba bannayuganda
the greatest weapon. There's more protest. What mwina mukano kakume. You've been on elections before. Yes. Ngaba bwabera waba sirikali. Kino nkyogera nga munna Uganda. Olumalo kuba akalunga abagabutamu atambula ddewe ngaba gobawo. Kati munna Uganda gogamba akakume. Temugenda kuddamu kuziika abantu. Kyembadde nkugamba nti gotidde nnyo okuziika. Kati sooka ovunaana oli atta abantu. Kubanga tekirina kubaawo mu kalulu. Era kyetulwanisa. Ekitulwanya ffe kwe kumalawo ab'ejjoogo nti basobola okusirisa abantu nga babatiisatiisa nti tujja kubatta. Ffe ne tujja ntugamba nedda ssebo tojja kutta bantu katubibeeremu ate tubikulemese. Ekisinga okubeera ekikulu nti ebyafaayo Nelson Mandela, Sekou Toure bonna batugamba Mahatma Gandhi, the strongest weapon in the world is unity. Bannayuganda abanyigirizibwa ffe bangi tuli emiliyoni ngaaga obaaga. Bannayuganda kye tusinza okukola mu myaka gino 5 is also to build your conscience and capacity. It is not about Waiswa, Hafi. It's about all of us understanding the challenges that are facing this country. And if we fold our hands, it will fall on us. Me and you. The sky is falling. It is clear. You will not tell me a country that has accepted to nominate a person with due respect and decorum, the person of Moses Sali, in a legislature, third arm of government. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli gwangoberera nzedde n'ebigambo bya Alex Waiso mu bufumbiro byebyo biwulidde bulungi munsikirize mbatende wano tusinkane nga Guludene akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.